abatoze mu disitulikiti ezigenda okuyitamu omudumu gw'amafuta okuli Mubende, Gomba, Simba buli balaze okutula omudumu guno nti guyinza okukosa obutonde obw'ensi. Bategeeza nti okujja kw'amafuta kwalibeka nga bayaga mbuyazi olw'ekiyeno okununibwa kw'entobazi n'emigga. Ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende Francis Kibuka Moti bakodde ayogerakira abakulu bano mu lukuŋŋaana lw'okubuuza ku bantu atadde abakulira omulimu guno okuninga okulaba nga basooka okukennenya engeri gye balina okuyisaamu omudumu guno etaakusa ebitundu byabwe. Oluguudo balukola olw'Emutyana Mubende waliwo we baateeka omudumu okutambuza amazzi gasale erudda n'erudda, buli ludda n'erudda olabawo engeri y'olutobazi. Mbeera ki gye tusobola okukozesa mu pipeline yaffe eno neebanga tereeseewo buzibu ku luguudo lwaffe oba ne mu nteekateeka endala. Olera akutidde abadduka y'omulimu guno okuba abeegendereza mu kuyingiza abakozi naddala abanaakola mu kuzimba pipeline eno obutabuusa amaaso baana ba mu kitundu kuba engeri yokka gye bayinza okuganyulwa mu nteekateeka eno. Mu ngeri ki? Waliwo okuba nti waliwo emirimu egy'ekikugu ennyo nga gyetaaga abagisomeredde, naye waliwo ate okwetikka aguma ago ga pipe. Nze wakiringa bampe nsitule ekyuma ekyo omwezi gugwe bansasule. N'abantu basabye gavumenti yanguyeko okubalirira ssente. Bagenda mu maaso n'okubalirira ebintu mu busente obutonotono, naye tebasooka kuba mwaganya abantu okulaba nga nabo babagamba ekyabwe sente meka beetaaga mu bintu byabwe bagenda okwonoona. Naye sente zivuddeyo, tuba tusaba gavumenti nabo ekikwatako okulaba nga abantu abayitibwamu omudumu basasuddwa. Mukwano kulaba kulaba bali mulimu guno okuli ab'ekitongole ky'obutonde bw'ensi ekya NEMA n'ekidduka emirimu gy'okusima amafuta gi Petroleum Authority of Uganda bategeeza nti buli kimu kikolebwa okulaba nga obutonde bw'ensi busigala abukuumibwa. NEMA erina okuvunaanyizibwa okusalawo nti ripooti eno ntuufu omudumu guzimbibwe, oba ripooti eno ebulamu kino na kino. Kati mukola omulimu ogwo NEMA teyeesalirawo yo yokka. We guided them. This is how we should process it. And the rivers are unique. Each system is unique. Some waters are big, others are small, other rivers are seasonal and so on. Bwe tumala ekyo tugenda kusasula bwe tulina okusasula tulabe nti bonna bateredde, bwe tumala ebyokusasula tutandika okuzimba pipeline. Oliver Minisita w'emmeezi w'ebigaga eby'omutaka Peter Lokirisa agumiza bannayuganda ku nsonga y'okuba emirimu mu kampuni zino. Ategeeza nti amateeka gakolebwa dda nga bannansi basinga obungi mu kuddukanya emirimu gyonna. Especially for like this basic. When it comes here, the digging is digging anything of any expert. Without you have said the drivers who are driving these lorries, it should not be by Chinese or by. It must be our people. So that the money they invest here goes to the people. Kinajjukirwa nti gavumenti eri mu nteekateeka okulaba nga etandika okuzimba omudumu okutambuza amafuta nga gwakuyita mu disitulikiti 10 wano mu Uganda wabula ng'ekiro kati kwe kwebuuza ku bantu. Ismail Kasoha ne Musa Kabogoza bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.